Okuwulira ogw'okutte yali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga, omujulizi awadde obujulizi bwe n'alaga emmundu eyamutta. My report is 16 people. Brand mark is UG 16 people. Derrick Kasawali, omupoliisi omukugu mu kwekebejja emmundu n'ebiwundu by'amasasi, annyonnyodde bye yazuula mu kunoonyereza kwe yakola ku biwundu ebyasangibwa ku mutwe ne ku kutu okwali ebiwundu eby'amasasi. Cartridge and projectile. What do these two mean? Now, when you fire an ammunition, you get the projectile which gets out of the barrel. This is what we call the projectile, a small bullet. Alese ebizibiti okubadde basitoola eyakozesebwa wamu n'ebisosonkole by'amasasi, engoye n'akatimba k'ensiri. How many a day? How many rounds? 1, 2, 3, 4, 5. Abawaabirwa mu musango guno bali bataano, okuli nnamwandu w'omugenzi Henry Katanga, Mole Katanga, bawala be okuli Martha Nkwanzi ne Patricia, omusawo omukugu Charles Otayi, ne yali omukozi w'ewaka George Amanyure, nga bano bawolerezebwa bannamateeka okuli Peter Kabatsi, Mark Dusman Kabega, Elson Karuhanga ne Jet Tumwebaze. Katanga yafa oluvannyuma lw'okusangibwako ekiwundu ky'amasasi nga yafiira mu maka g'embuya Chwatu Road ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekumi n'ogumu omwaka ogwa 2023.